Pheobe ku Bukedde TV bamulojja era akalimu kali mu lusuubo Nakyajjome yamufunira omulimu avuddeyo ayogedde bingi maziga mmereere byonna binyumu biraddeko mu maaso awo Nakyajjome nga amulojja. Bino nno byaddiridde oluvannyuma lwa Dr Halimah okuvaayo n'ayogera ensonga ze olutalo ne lubalukawo wakati we ne Pheobe nga kw'otadde ne Usherkarma naye avuddeyo n'ayogera ku nsonga ezo. Mariam Kasirye naye ayogedde wa gye baatandikira n'omwami we. Byonna binyumu biraddeko mbikuleetedde mu maaso watch to the end mukwano togenda kubeera ate nga wejjusa naye nga wasuze otya asibete gwe n'omulungi ampuliriza all channel media kwoli subscribe for more updates like share and comment teweerabira okunyiga notification bell obenga notified bulentekawo video empya nyongera okujjukisa nti okuzuulira omwagalwa gwe nawena eyandyagadde okuzuula omwagalwa akubuzaabuza tomutegeera olowooza oli omukumbe muli bangi mukwane namba yaffe kweli ku screen yo twesige tukuzuulire omwagalwa ove mu kizikiza ove mu kubuzaabuzibwa otegeere ekituufu kubanga love enyuma ng'olina omuntu omutuufu. Ate nga n'ekirala tuyina Women's Day package bannanga olunaku lutuuse olunaku lwakutaano lutuuse gwe naye yandyagadde okusurprisinga omuzadde oba omukyala yenna yakolera ebirungi ku lunaku lw'abakyala munnange twesige tukyalina Women's Day package tukusurprisingire omuntu oyo tumudeliveringire packages zonna oba omugulidde. Ate nga tulina ne Ramadan package mukono tugenda mu mwezi gwa kisiibo mwezi gwa mikisa mwezi gwa mpeera gwe nawena yandyagadde okusurprisinga omuzadde oba omuntu yenna okumwagaliza ekisiibo ekirungi mukwano twekwate tulina Ramadan packages ennungi ate nga ziri affordable kabeeyi kasaamusaamu ate nga kakuteesaako buteesa munnange tulina boxing ate tubeere nga tukusurprisingira omwagalwawo oba omuntu yenna gwandyagadde okusurprisinga oba okwagaliza ekisiibo ekirungi. Tulina airport pickup tulina services ennungi kuliko free wifi tukulinda kabomwa musana kabeere bwakiro osanga twatuuse dda ate nga tukukyusiza ne ssente mu buli currency nga tezitemeddwako nga bwebazitema ku kisaawe na mu banka munnange twesige ate tubeere nga tutambula ffembi tukyuse ne ssente n'ebirala bingi tusiba ebimuli bya ssente ng'okuli money bouquet money tower gift hampers fruit baskets n'ebirala bingi nsobola kubimenya kubimalayo ate nga tusiba n'ebirala by'oku mikolo nga nika okwanjula okukyala birthday parties munnange twesige services zaffe ennungi era nyongera okubaza mwenna abazze batwesiga saba Katonda abawe kye musinga okwagala katweyongereyo butereevu tugenda kutandikira ku Mariam Kasirye ng'olabe gyenvuddewe n'omwami we ate nga n'ekirala beerinako oluganda ku bba wa ex wa Samantha yazaala mu maama we omwana obadde okimanyi tuulakalira watch to the end ate omala otwendowooza mu comment section. Omusajja wange andabirira maze n'omwami wange tugenda myaka 6 kati 6 years. Yes, I got my husband and I'm senior 5. So senior 5, senior 6, emyaka ja COVID ebiri. So my campus, this is namaiza second year mbulayo mwaka guma kisha tugenda myaka 7 n'omwami wange. Oli kakulye ndikakulu kasita oli successful me waliwo omulala yagambye nti obufumbo wabujje mu ssabo namulabye naye alhamdulillah ze ndi mukazi musiraamu nakola ne umra by the way. I'm kind of different when nakola umra wakinchirese when natuuka ku Kaaba najiraba ekyo kiraga ki nze sikola shiriki okitegedde kubanga woba okola shiriki bw'ogenda Maka tolaba Kaaba ekubeera mu maaso naye nga togiraba olaba bbanga so zani mukazi musiraamu nakola ne umra ne Kaaba nenkikwatako nenjirabira ddala bwenti okitegeera kitegeeza ki sikola shiriki so yenna waba akulembeza shiriki n'abaana be bajja kuloga. So Mariam Kasirye awo ng'atukakasa atubuulira ne gyenvudde n'omwami we ebbanga lye bamaze byonna nga bw'obyewuliridde ate ngenda kubeera nga mukulaga nga boogera ne ex wa Samantha omukulu Abedi nga bwe yazaala mu maama we byonna ogenda kubeera ng'obyewulirirako live tuula kalira ate omala twendowooza mu comment section. Abed side Mariam mungambiro mbulizaako koyo omwami Abed side omumanyi
Asimumanyi. Ex wa Samantha. Kati Abedi aliko mwami wa mama wange. Oli. Bambi atagala nnyo oyo mwami mulaba buli wamu Timu Salma. Peyanziza mama Arifa ya mumani tulina ne baby we. Owedda ne bwayiwawo omubiri agambye ye. Yeah, that side dibye. Arifa tulina ne baby we. Masha Allah. Wamma kyova Abedi anjagala ennyo akasaayi kasika nga tamanyi. Mariam hani oba Abedi ojje obuze ku Mariam bannange. Mariam mugole by the way. Tangu mubuuzeeko talina tabu. Abedi bambi ali friendly talina tabu oyo omwami. I'm so friendly. Yeah. Salma jaina video. Nange ndi mugole kati. Ndi mugole. Abano Abedi ng'akoze omulimu. Abasajja abalira abaana kuba Abedi musajja muganda manya musiraamu. Abasajja tebabalira abaana abasajja baliwo okuzana namwe abakazi muli benzi. Yeah. Abakazi obaayo n'omukazi ng'alina abaana bataano mu basajja bataano. Abasajja mu beesonyiwe bazaale nze sirina buzibu n'abasajja kuzaala. Kituufu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Halima bulijjo omusaayi gonsika simanyi nga siri muntu mwagazi w'abantu naye bana kwagala anti actually. Mariam muto wange. Aishwa. Yeah. Mariam, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Webala omukolo. Alhamdulillah. Allahumma amin. Banange nasanyuse. Nakulabye ng'odiba. Nasooka kulaba proposal ne ngamba ono. Eno okulaba byonna. Okitegedde. Katonda w'amaanyi bannange. Naye omanyi bulijjo Salima mwagala simanyi. Ate neeyongedde okumwagala because ankwatako. Ate simanya. Justin Abedi ate anjagaliza akalulu kano okufa obufe. Buli kadde Salima wasasudde ez'okwesimbawo. Salima nga tokozesa posta. Anfaako bitya. So nga akasaayi kasika. Kitegeera. Bambi. Katonda w'amaanyi. Ajati omukolo nagulabye, omukolo gwansanyusizza. Bannange buli kiwakoze kyannyumidde. Ate n'enkyekuuba. Banaye Mariam wabadde musanyufu Justin no. Yabadde musanyufu. Yabadde smart. Yanyumye. Engoye nga zimutuulako zitya. Engoye nga zimutuulako. Akasente. Ajati wallahi engoye zabadde za bbeeyi. Waliwo kagomesi ako akabadde ng'akeerukeeru ako ke kasinza okunfiiramu awo ne ngamba masha Allah. Wallahi masha Allah. Wallahi Mariam wanyumye nga tetulina mu kusaaga sirwali wanyumidde engoye. Maama. Enti babutibi. Wallahi buli lugwere wataddengako ng'onyuma buli lugoye. Abedi w'oddamu okuwasa. Owuliriza talina network. Puliriza. W'oddamu okuwasa nonyaako nkuwa engoye. Twalose gomesi ennungi from India banne ennungi. Mashallah. Ate ne wanoyoyambala. Nazikuze India. Waliwo kagomesi ka chocolate waliwo kadress ka chocolate ke nalabyako nabo kankubye nnyo. Those are my colors. They are very good. Aka brown yoyo. Bannange Salima. Wallahi. Mariam just nonyumira ebyambalo bikunyumira. Bale ate Salima wekata nawe banaaba kuwasa. Inshallah. Wategera kwa bwerere. Ocha kujja kweza bwerere na dress bakufungire ku bwerere.
Mashallah, takbir. Banange twala omukisa guno okwetondera ensi yonna sikyaddamu kwagala mula atali musiraamu. Mashallah. Allah nsaba Allah akikukumireko bannange. Mashallah ya Rabbi. Banange Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nanyi Salma. Iye. Kiswaza nnyo omwami omusiraamu okuwasa omukyala atali musiraamu ate era kiswaza nnyo omukyala omusiraamu okufumbirwa musajja atali musiraamu. Kibi nnyo nnyo kinyuma nnyo kale wabanga si musiraamu n'asiraamuka obulungi. Kituufu. Inshallah tusaba Allah netwaka abedi njirabeeraga atayina. Inshallah lajjamu omukyala ebale kusiima kituufu. Nabaddeyo nga ngamba waawa olabera bulijjo onyumiramu ezo engoye zo zonna olw'omukolo. nayambadde engoye Dresi yiyo gisuddeko busuuzi naye wanyumye dda. Aha, kugambye osuddeko nsuule teweekozeeko naye wanyumye dda. naawe. Wallahi dresi eyo ekunyumidde. Thank you. You're welcome, darling. bonna buli gomesi gye wayambadde yeetaaga ky'oba omanyi. Buli gomesi gye wayambadde kati netaaga nenkufunira ndala. namba Mariam, naye amanyi Mariam kola bizinensi eyo y'okwambaza abagole kuba onyumirwa engoye. ye kennyini kalango Gwe kennyini ozeetuuliramu n'omudolingiramu nga zizo. oli kalango ajati Gwe kennyini oli kalango n'okola eyo bizinensi oba okikubi. mutuufu kyenasinza okusanyukira waweesezza eddiini ekitiibwa naye ntunula ne ŋŋamba tugamba netandika kwenenya nzeka ne ŋŋamba kituufu wampadde ekyokukola actually kye wakimpadde mu lo Ffe ng'abasiraamu era kizibu okulaba oli nga omusiraamu akukuba aba alina akatuli ku bwongo wanyumye mu busiraamu. Oli wataba musiraamu n'akuvuma tumuleka bulese naye omusiraamu n'akuddako ki aba alina akatuli ku bwongo. nabo nange olowooza abantu tebaagala birungi nze kyenamala okutegeera oluvannyuma lw'okumanya nti abantu tebaagala birungi fuba gw'okola ebyoyagala ate ebirungi bijja kubaluma mu bulamu. Mariamu awo asobola naawe. Mariamu aliwo okukola bimusanyusa kyensinga omwagalako abeesobolera. era nensekera newe bamumasyano ekyo kyokka kibamala oba obakubye. Mariamu mugenda kujja mu kabokisi ko tunyumye emboozi eri gy'ogambye. Bwe mboozi eri mwino ginyumyako obadde omanyi takumanyi. Okitegedde mbadde sikimanyi. Oba si kirungi kweyisiza bubi ku bantu kati olaba okola ka vidiyo awo ng'omukuba Mariamu omukolo naye munange myamu notisasaki karakita siri tayipu eyo. ngamba bano abantu ababikola oyinza okuba omuntu ng'ate muganda wo so ng'oli mumunafuya. Okitegeera mugenda onoonyereza nga muganda wo bw'obaddeko okuba. actually bannange mweraba kangende ne Mariamu ngenda kasooka ku live onsindikirayo ka message enkubuuzi talina tabu ne bw'atakateekayo nze njakka kuteerayo akake akanamba njakka kuteerayo mwogere. Omwana waffe bamutuwe kuba nyinza okwerabira. tewali buzibu osooka inboxing nga batakuteeredde. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wulira mbu Salima and Abedi you are perfect match. Naye bannange TikTok amanga ago
Abedi chali wange bambya njagala nnyo ng'omulala we yandinjagadde nga Lama bw'atwagala ne Mariam n'Abedi wanjagala bambya afaayo ennaku ezo nga mulaba wano ku TikTok ndowooza bamwogerako nali ne mama nagamba oyo si muko waffe ge bali okwogerako namumanyizaawo ne bamuŋŋambako kati kwe kumutegeera ayina nno obuzibu musajja wattu nze we mba ndaba okusinziira mukkakamu ali sokkamu Sensonga za Mariam Kasirye n'omukulu Abedi X wa Thamantha bwezi bweziyimiridde. Njagala ate nkutwale butereevu ewa Usherkarma ku nsonga ezigenda maaso wakati we Pheobe ne Dr Halimah. Ate oluvannyuma nkutwale ewa Nankya Jomi owulire ebivaayo binyuma byewuliriddeko. Mukagwa oba ine ebizibu by'okumindinga bizinesi etaliiyo ng'omindinga bizinesi ya Kama ya Bulisha Cash ya Muna omindinga business ya Pheobe oliwa nebizibu ebigwawo nebyo oba oli kumindinga business d'abaana banabana kumbe iwe uwo byasasotoike iwe ewuwo byayononeike ira ojo kulowooza okumagala loti oire yove ku business d'abaana oire yoka yate ku business yo ngemamba tibakasobola kugulira. Hey! Ngebintu byakyuse mutandika okumindinga business day otherwise mukalira ino obanga oli kufa ku business day fe ngere business yo boy edutye egongobaire efire esosoteike ekaze ngezira ba customer. Awo nyini tuyengedde obutereevu ewa Nankya Jomi ate ng'ekikwewuunyisa ne Nashigulo yadde Pheobe yamwetondera naye naye akyalina peyini eri ey'okugamba nti Pheobe yasiga bizinesi ye akasamu nange. Nashigulo agamba yafiirwa ba customers bangi ba clients bangi peyini akyalina nnyingi. Bulijjo abantu bagamba mbu Pheobe muntu mulungi era Pheobe Nankya Jomi agambye teri muntu asobola kubeera mulungi 100%, teri muntu asobola kubeera mulungi eri buli omu. Lwaki ye afuba okulaba nga abeera mulungi eri buli omu, oyo abeera fake friend. Omuntu yenna tasobola kubeera ng'oli mulungi eri gundi nga teri muntu n'omu akunyiiza n'ogamba nti nze gundi simwagala gwe n'olaga nti nno buli omu omwagala era buli omu akwagala. Never, mbu tekisoboka. Era n'agamba nti banene abantu abakaaba Yesu buli kiseera badisappointinga babeera akola ekintu n'ogamba nti kino gundi yakikoze nga Yesu tamuva kumimwa. Bannange sijja kunyonyola kubimalayo naye beera ate nga weerabirako omala otwendowooza mu comment section kubanga kino kikabuka obusungu buvuddeyo essaawa zino Pheobe akaliro kaaliko yasinga okategeera. Kutuuka kwekyo, you cannot be a friend to everyone. You cannot be a friend to everybody. You can't. Tosobola kubeera mukwano gw'abangi, mukwano nga gwe wakula otya bakuyooka amata ne baganywa. No. Gwe meddula yiyo ng'etereka ebyama munnange yakuleetya. You cannot be a best friend to everyone. You cannot be a best friend to many. Nze nabeesonyiwa abaana ab'obuwala ba mikwano. Nze nina mikwano gino, mikwano gyaffe. Hi Jomi, hi darling, hi. But in a best friend, oh Jesus Christ. That best friend, I don't have it. I don't have it. Choka I have my best friend. Choka ndwao no muwuliza. Naye nga ye mukwano gwange at least omuteresa ekyama n'abeera nakyo. Omuntu n'abeerawo, omuntu mukwano gwe atayagala atya mulabewo. Okiwulidde ekintu ekyo nti mukwano gw'omutuufu abeera atya nga bakwatagana ne mulabewo. Dr Halimah kyebadde agezaako okutegeeza era Nankya Jomi agambye omuntu oba emikwano gy'abakazi ye takyalina abombo ba besti. Bw'atyo ne Dr Halimah bwe yagambye nti emikwano gy'abakazi butwa era nga tiyabavuddeko yabeesonye. Katugende mu maaso ate obeere nga weewulirirako ebigambo Nankya Jomi byavuddemu naye bibadde bimulumidde ebbanga.
Abantu bamba tukozesa bukozesa vaawo mpitewo omuntu just akozesa bukozesa vaawo mpitewo. Okitegeera. Ate abantu abo buli kaseera Yesu. We all love Jesus, but those people who are into so much nga kigambo kimu bibiri banange I've seen people ndabya abantu abakola ebintu ebichamu banange ne weewunya lokunzo ngama but this person banange tasadde kyo ononga wakatonda nnyo. But you people have disappointed us so much. You have disappointed us so much. Mukama atusaasira atukwatireko atuwetsa. Nasaka that's good. Bwoba bawo okwatagana naye musobola okubeera ba best friend ekintu ekitambula bulungi. Ngensonga zikyagenda ddala mu maaso nsaba okozesa comment section otubuulire mu nsonga zino ani mutuufu ani mukyamu. Bw'ate Jomi agambye embuyi we yali nga ali ku kitanda mu ddwaliro nga yakava mu theatre okuzaala. Munnange yali alina abantu basuubira abasobola okumubeererawo ku lusegere abasobola okusooka mu ddwaliro ng'afunye obuzibu ng'obwo nga mu bo yali Pheobe gwe yali awiddewoko omubiri gwalina eddaala oba y'omu ku madaala ge yali nnyinako Pheobe okutuuka mu kifaawo waali. Munnange teyalabikako era asigala yeewuunya abantu ku nsi eno si bangu. Weerabireko togamba nti bigambo byange. Nabeera ku kitanda erubaga amazoza. There are people I expected to see. Masogang, there are people I expected to see, but saabalabako ne neewuunya naye nga be nasooka okukubira amasimu nga nakava mu theatre. Aisha, nkozesa si ku lususu, nkozesa bizigo byange nze abikola. Only beauty products. Abantu bagamba nti olaba Jomi atuuse okuvaayo n'ayogera obulumi bulijjo bw'ayitamu era abantu bulijjo beebuuza lwaki Jomi Pheobe takyakwatagana ne Jomi, lwaki Pheobe takyakola videos ne Jomi nga luli tokyabalabako bonna. What happened? Ebimu nno byebyo ku ebyo ensonga ezasobola okubeera nga tebakyabeeramu oba nga tebakyakwata videos wamu tolaba we bakyatijja nga luli ezimu ku ezo ensonga. Ate eno katuyongere ng'olaba enjabaana era gye bayebya Pheobe olutalo lukyagendera ddala mu maaso bannange si luto. Agambye Pheobe bwe yava e Saudi n'atuuka awo we yapangisa n'asangawo omuvubuka nga bo baakaawo kadda baasangwawo. Kati bwe yapangisaawo n'atandika okugambo nation firimu nga tannagula TV. Kuba obulango bwe bamuyitira mu miitinga bannakya Jomi ne bamuwa akasente nga bagulira chipusi n'abaleetera ne soda nga tawaako alima. Kiwulidde kyokka nga munne yamwaniriza kubanga Pheobe yasooka kusula waalima sente ezapangisa. Alima muzina ensonga bw'omufoolowinga mutuufu. Pheobe n'atandika okwekwanira akavubuka nga buli sente zaafuna aziteeka mwani mu kasajja. Nga akasajja kakola mu Ifo Trust. Kaali kakola mu Ifo Trust. Kati ke katwala Pheobe mu Ifo Trust. Webale nnyo Pheobe n'atwala Halima. Obongo jake kikofile mpeyo kufuwe. Ekirala Pheobe akavubuka kaali tekayina bugoye bwako kaleeta obugoye ne kabuteeka muzigo gwa Pheobe. Gwolaba ekitanda Pheobe mujjukire ekitanda kya buluwe yakuba akalango ne bamuwa ekitanda nakati kwe basula kyali kya green. Green kyekyo nakati kwe basula. Alima ebyo byonna byakunyiizizza bwe tubeera wano nga tuli ba mukwano bakuwadde akalango bakuwadde ekitanda munno omumanyi naye yeeyiya kubanga Alima yali yeeyiya. Pheobe ye yali amanyi obulamu bwa Alima obwaddala. Pheobe bwetuuka ku toopu nga banna abeeyawulako. I know that. Okitegedde waliwo n'omuwala gwe bayita Tina eyali abeeranga ku Facebook wamulabako ku mukolo gwa Pheobe. Pheobe yakulitendi naye alina omutima omubi. Tino wa Facebook yali alina n'okubeera ku mukolo gwa Pheobe nga Metroni wamulabako. Pheobe teyamuyita ku mukolo. Bayawukana.
ojjukira nti n'omukolo gwa Phoebe eno gundi gye bagamba mu conference Halimah we yali atugambye mbu agenda tuwa kamu ku kamu n'atagenda ne tutandika omubuuza nga oba atabuka dda yagenda n'atuuka ku mukolo n'akyukira ku mukolo n'akomawo kasita yasanga yabaho Franka nga Phoebe yayisa abaho olw'okuba ayagala ssente naye ng'ate abaho yali takolagana nani n'Halimah Big Voice bw'oba toyagala muntu ng'oli mukwano gwange sobola muyita ku mukolo gwange mba nkuliddemu olukwe nze kyonna yagenda n'atuuka ku mukolo bw'ati kasita yatuuka abaho olutwe nga lusongodde lutudde mu katebe abaho nga wankwe Halimah n'akyusa emmotoka n'agenda n'agamba ekitegeeza ne Naguli bagenda muleeta ku mukolo ng'ate abadde tanjagala yaliko buuza Halimah nga totulaga mukolo gwe watugambye nga totulaga mukolo kumba Halimah teyagenza omukolo gwaliyo nga waliyo abantu 8 ku conference waliyo abantu 8 tebagendera ne ssente zaabula kyova olaba omukolo bagustopinga tebalina byebyo bannange nyongera okujjukiza ntukuzuulira omwagalwawo gwe wenna alina omwagalwa ng'akubuzaabuza tokyamutegeera olowooza oli omukumbe muli bangi yeebuzaabuza munnange enamba yaffe kweri ku screen yo twekwate tu inboxinge tukuzuulire omwagalwawo otegeera ekituufu ove mu kubuzaabuzibwa laavu enyuma ng'omuntu gw'oli naye akwagala tulina women's day package bannange women's day package etuuse women's day etuuse surprise ng'omuzaddewo oba omukyala yena gwandyagadde okwagaza olunaku lw'abakyala naffe munaye tu inboxing ate tubeere nga tumukolera delivery eya package eyo Ramadan package nayo weeziri Ramadan packages nazo weeziri ng'ate munnange tugenda mwezi gwa kisiiba abasiraamu omwezi ogw'empeera omwezi ogw'okweyolera empeera ogw'emikisa emyereere munnange weeyolera empeera ng'oyagaliza omuntu ekisiibo toyinza ng'omwagaliza ekisiibo omuwadde ku birabo by'okusiibulukirako engoye ez'okwambala okusaaliramu munnange toyinza kuva nga teweeyoledde ku mpeera jjukira omwezi guba gumu bwe guti twekwate ate tusobola okubeera nga tudeliveringa Ramadan packages ezo tulina airport pickup services nungi tulina free wifi tukukyusiza ssente za buli currency nga tezitemeddwako tukulinda kabe emisana kabe bwakiro fo tusanga twatuuse dda mukwano nga twakulinze dda twekwate tukukyusiza ssente nga tebazikutemyeko tukutambuze paka waka oba olina abantu beeyagala okugenda nabo oba okujja okukima munnange tu inboxing ate tusobola okubeera nga twogerezeganya tukola surprise ne delivery ez'enjawulo ate everywhere tusiba ebimuli bya ssente nga money bouquet, money tower, gift hampers, fruit baskets n'ebirala bingi nnyo tusiba n'ebirabo by'oku mikolo ng'okwanjula nika okukyala birthday parties n'ebirala bingi twekwate tusibira ebirabo byo munnange weese omukolo gwo ekitiibwa ate bisobole n'okulabika nga birabika bulungi nga bikuweesa ekitiibwa Olutalo Media kwokyali nebaza bulala video yange to the end nolaba bulanga nga tobuskipinze mukondi musimu era nsaba Katonda kwekyosinga okwagala okyali ku Olutalo Media subscribe for more updates like share and comment welabira okunyinga notification bell obenga notified buli ntekawo video empya.